Kulamusiza era webale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Njagala nno okujaguza kuba twawezeza ba subscribers 1000. Oyongera okusharinga videos zino ne mikwano gyo badizibwemu amaanyi mu ntambula zaabwe ne Mukama waffe Mutonzi waffe era omusumba waffe Yesu Kristo. Nga tutandika wiiki eno njagala okugabanako namu olunyiriri lwoba olowoozaako lukugaiding oba lukukulembera okuyita mu wiiki. Olunyiriri luno luva mu kitabo kya Zabbuli essula ya 27 olunyiriri lwa 4. Ezabbuli eya Dawudi era lugamba bwe luti: ekintu kimu kye nsaba Mukama era ekyo kye nnoonya, okubeeranga mu nnyumba ya Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwange, nendabanga obulungi bwa Mukama era nensinzanga mu yeekaalu ye. Kanduddemu ndusoma. Ekintu kimu kye nsaba Mukama era ekyo kye nnoonya, okubeeranga mu nnyumba ya Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwange, nendabanga obulungi bwa Mukama era nensinzanga mu yeekaalu ye. Dawudi agamba ekintu kimu. Dawudi yali kabaka wa Isirayiri era nga ye kabaka wa Isirayiri yalondebwa Katonda. Yali mutabani wa Jesse. Jesse bamutuma, wamujjukira olugero lwe, bamutuma Katonda yatuma omuweereza we Samwiri agende mu batabani ba Jesse alonde kabaka wa Isirayiri. Waliwo ebiguddewo ne kabaka Sawulo ng'anyemedde kabaka Katonda. Naye Jesse yaleta batabani be bonna, Katonda n'abagamba okwo tekuliiko gwe nalonze okufuga kabaka wa Isirayiri. Paka bwe bagamba waliyo omu naye aliyo ng'ali mu kulunda ndiga. Ne bamuleeta Dawudi, kabaka Katonda n'agamba yoyo gwe nalonze. Dawudi yali kabaka yalondebwa Katonda okubeera kabaka wa Isirayiri. Yabeera kabaka era Katonda yamubuleesinga, yamuwa emikisa mingi nnyo, yamuwa ebintu bingi nnyo. Naye mu bwakabaka bwe bwali bulungi nnyo era ye kabaka Katonda gwagamba kabaka eyalina omutima ogwali gunoonya Katonda. Ne mu bintu byonna mu luno olunyiriri agamba ayagala ekintu eki kyasaba mu nsi eno. Ayagala ekintu eki abeerenga mu nnyumba ya Katonda, alyoke yekkaanye obulungi bwa Katonda, ekisa kya Katonda, okwagala kwa Katonda, asinzenga yeekaalu ya Katonda nakuze ez'obulamu bwe bwonna. Kale mu bintu byonna by'oyinza okusaba mu nsi eno, kabaka Dawudi yasaba ekintu kimu: okubeera wamu ne Mukama. Okubeera mu Mukama tekitegeeza nti osibe mu kyaki lunaku lulamba, wabula kitegeeza okwekuumira mu Mukama gwe ng'omuntu. Tisinga oba ogenda kuva waka ogende ku mulimu ovaawo otya, weeteeseteese otya, era ne bw'oba otambula obwongo bwo ng'olowooza abantu b'ointeractinga nabo, b'onyumya nabo mu kkubo, abantu b'onyumya nabo ku mulimu, abantu b'osanga abakuweereza, oba ng'oli mukulembeze, oli mukulu, obayisa otya, olowooza ku nkolaganayo ne Mukama ng'oyogera n'abantu abalala, nti engeri gy'oyisaamu abantu bonna b'osisinkana mu makubo go yonna gy'oyitira obayisa mu ngeri gy'oyisa Mukama ekitiibwa. Kuba okusinza tekuli mu kkanisa mwokka, okusinza Katonda. Abantu abasinga obungi bayitawo ekyo tujja kyogerako mu maaso awo, naye okusinza Mukama buli kasekendo, buli katikitiki k'obulamu bwo olina okuba ng'osinza Mukama mu byolowooza ne mu bikolwa. So kati okubeera mu nnyumba ya Mukama tekitegeeza kubeera mu kizimbe, kuba ekyo ekizimbe kye baazimba si nnyumba ya Mukama, ekyo just kizimbe. Ekyo just kizimbe era enkeera basobola okukigula ne bakifuula night club. Ennyumba ya Mukama ye Mukama atuulamu, yakuwa Mwoyo Mutuukirivu ng'omulokole era atuulamu ggwe. Kale nno saba nnyo obeere kimu
ne mwoyo mutuukuvu oyo ali mu ggwe osobole okumuwulirizanga ennyo mu buli kimu ky'okola, buli kimu ky'olowooza, okusalawo ku byonna by'osalawo, otambulire wamu ne mwoyo mutuukuvu akukulembere, musaba akukulembere mu buli decision gy'okola, mu buli mboozi gy'onyumya, mu buli interaction gy'obeera nayo na buli muntu. Awo nno ojja okusobola okubeera ng'otambulira lwa Katonda mu bulamu bwo obw'ensi eno. Enkolaganayo ne Katonda ebeere ennungamu. Kansuubire munaabeera ne wiiki ennungi, Mukama abankuumire, mbeere